Minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Frank Tumwebaze atongoza enteekateeka z'omwoleso gwa Harvest Money Expo 2024 agutongoleza ku kampuni ya Tunga Nutrition ekola akalungo ka Hendrix entindo era nga nayo lweguddwawo mu butongole. Gugenda kubeerawo okuva nga 23 okutuuka nga 25 ku kisaawe Kololo. Akulira Vision Group Don Innocent Wanyama asiimye kampuni ya Tunga Nutrition olw'okuvujjirira omwoleso ogwa Harvest Money Expo wakati mu mbeera y'ebyenfuna eriwo. And once again, I really want to take this opportunity to thank the partners and sponsors who have joined us in this nation-building event despite the many challenges that we face. Agamba omwoleso gwa Harvest Money gukungaanya abantu bonna abakwatibwako mu by'obulimi n'obulunzi. And it was in recognition of this important sector that the Vision Group decided to organize this annual event where we basically bring all the key players in the agricultural value chain under one roof to be able to showcase what they are doing. I don't want to sound boisterous, but I must say this is the best organized agricultural event in this country by far. Mu ngeri ey'enjawulo yeebazizza ekitebe kya budaaki mu ggwanga olw'akaweefube ateereddwawo okutumbula ebyobulimi n'obulunzi. But importantly, the embassy also beyond the Harvest Money Expo actually works with us on another related exercise, which is the best farmers competition, and again let me appreciate you for that support. Alambuludde ku misomo egy'enjawulo 27 egigenda okubeera ku kisaawe Kololo ng'okuyingira kwa mutwalo gumu n'okwetaba mu musomo mutwalo gumu n'akubiriza abantu okujja mu bungi ate baleete n'abaana. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.